Mu kaweefube ow'okwongera okukulaakulanya ekibuga, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga ekya Kampala Capital City Authority KCCA kinnyikiza enkola ya tekinologiya eya Geographical Information System GIS nga waakuyamba okulondoola buli ekigenda mu maaso mu kibuga ng'enguudo, ennyumba, ensasula y'emisolo n'ebirala. Tekinologiya wa GIS wakutumbula ebyempuliziganya kisobozesa abakulembeze b'ekibuga okusobola okukulaakulanya ekibuga nga bawuliziganya n'abakikoleramu. Okusinziira ku nnankulu w'ekibuga Jennifer Musisi, tekinologiya ajja kusobozesa abakulembeze okulondoola emirimu egigenda mu maaso mu kibuga omuli ebizimbe ebitatuukana na nteekateeka y'ekibuga, okubba amataala ku nguudo n'okusolooza emisolo nga kw'otadde ebintu ebirala ebiri mu kibuga. Byonna ebyo by'okuwandiisa amayumba n'okubalirira omuwendo ogw'amayumba kye kibayita value, byonna era sisitimu eno yebikola. Era twatandikako, mulabye tutandikise n'okuteeka obupande obulaga enguudo, era byonna biri mu sisitimu eno. Okusinziira ku nnankulu w'ekibuga, singa tekinologiya ono ateekebwa mu nkola, ekitongole kyakukendeeza ku nsimbi ezifiirizibwa mu mirimu gya gadibengalye egikolebwa abantu, okulya enguzi nakwo kwakukendeera, olwo kisobozesa abakulembeze b'ekibuga okusolooza ssente ezikuŋŋaanyizibwa mu mirimu gy'okukulaakulana. Bajja kuba bubi nnyo kuba kati tubamalako emirimu. Tugenda kubanga omuntu tewalina we bakubbira kuba tewali gw'oyogera nayogera ne kompyuta oba n'essimu yo. Mu Uganda, abantu batono nnyo abamanyi okukozesa tekinologiya eyeekuusa ku kompyuta ne yintaneeti, wabula ekitongole kya KCCA kyakusomesa abantu ku nkozesa ya tekinologiya ono. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.